Anything Media. Right Honorable Anita Amongi. Right Honorable Anita Amongi atonedde bba Moses Magogo Hashim Range Rover omwaka 2022 empya kapyato obukadde bitana na mukaaga ku mazaalibwa ge gwe wooma buwoomi osirike oba bagamba woomesa osirike anti ono musajja ate Lwasa asazeewo nti ekyamazima ngenda kuzimbira enjo akakondwa emnyumba kalina eri matiribona olw'ensonga alabika yajja okugumira ebizibu byange. Ate omusango gwa chairman Nyanzi wamu ne Honorable Nsereko olwa Nyanzi okugamba nti Nsereko yamubba obululu kooti eragidde ebifo ebimu biddemu okubeera nga bibalibwa abantu abalimu. Ate abakulu wanene mu Uganda bamanyikiddwa nga ba elders abegattira mu kibiina kya abantu abakulu mu Uganda abafaayo ekimanyikiddwa nga AMA oba AAMA bwe bato bakoode bannayuganda bonna basobole okuba nga balonda President Yoweri Kaguta Museveni asobole okuweebwa obudde obumala okuteekawo omusika. Ogamo tagewe nali ali mbitundu by'eggwanga ebyenjawulo kansete kimu kitambula maridadi sana amanya muzikola Haji Abdul Nur Munyamishafi kulwanga ennaku zino tubaye tusumbuka namu n'obudde naye kakati tuze mu budde waffe obutuufu tubeera namuwulire gaffe amasu kwaneno ku YouTube ate tuba n'emitewo wali ku TikTok gattako ne Facebook kakati no tusimbudde ani ayina ennene empuuta. Honorable Right Honorable Anita Amongi ayigiriza abaana b'obuwala nti ekyamazima si ffeffe kabalina otonerwa wabula naffe tulina okutona ebintu ebyobuvunaanyizibwa bw'atyo avuddeyo n'abeera nga atonye emmotoka Range Rover mwaka 2022 mpya. Baba eno emmotoka bagiwadde Engineer Moses Hashim Magogo ate nga Honorable era bw'atagenda atandika kuba nga agivuga emuweereddwa ku mazaalibwa ge nga ekirabo. Range Rover autobiography eri mu kala ya black era mulaba Moses Magogo ng'ayitawo nga mumanya nti naago maanyi ga mugongo. Baneno jjukira nti gye buvuddeko basobola okubeera nga bwe batu bagenda mu bufumbo obutokovu era obwali obwokimpowooza secret ceremony naye ekikulu nti ekyali ekituufu kyakolebwa. Akabaga kano kakoliziddwa wali eri ekirabo kino kimuweere bakituusizza wali eri ku office ze Emmengo office za Fufa era tulabyeko n'omukulu Honorable Kabanda era bw'ati n'asobola n'okuteekayo ku Twitter handle ye n'agamba nti good luck mom and dad. Jukira nti ate mu 2017 Moses Hashim Magogo yasobola okuwasa Dela Sala era bati abaana babiri bebalina naye kakati ono yaleka ate bakuwa Range Rover n'olowooza biri oba obadde ki. Ate ye Lwasa kyadda alabika atandise okubanga akula. Omanyi bw'okula otandika okubanga ebintu emu obyesonyiwa. Lwasa olwedde mukulu naye alayika abadde mukulu nga muto asazeewo nti ekyamazima ndabika enjo akakundwa gwe nnina okubeera nga ate mbeera naye kino kiddiidde oluvannyuma lw'okubeera nti omukulu ono akoze ebintu bingi naye omwana w'obuwala agumye omwana w'obuwala agumidde mu maka yamugamba n'omugamba nti ekyamazima wanziba ne ssente zange mu ddoola. Lwasa avuddeyo n'agamba nti ono nno gwe nnina ozimbira ennyumba eri kalina mawuuno ate asobola okubeera ng'agibeera. Mujjukira nti enjo ono asobodde okugumira ebizibu ebimu nga Lwasa bwe yasobola okubeera nga ate agenda ewa Vanessa Vane okulaba ng'akyala ewaabwe ng'akooya ayagala kuba ng'ate yateekawo ekyana ekipya naye ne kimulaga Kampala nti eno si Masaka. Kyadda kyalangiridde nti enjo yo wange gwe ngenda okuba nga nzimbira
amakama uno enjo jukira nti yagambe kyamujje wa Lwasa sinti lwakuba ntamwagala amwagala nnyo naye abaana ba Lwasa abakulu bamulemesa amaka. Omusango gwa Nyanzi chairman Nyanzi wamu ne Honorable Muhammad Nsereko kakati no kutabika gutuse ku ddala eddala jukira baneno basobola okubeera nga besimbawo mu kaluka 221 bati abajukira nti chairman Nyanzi baali buli omu baali bampa ku bampa lyanda ku lyanda oluvannyuma okubeera nti baali bana abaali basobodde okuba nga tebeesima mu kifo kinene ekya Kampala Central omwali chairman Nyanzi ye kennyini Muhammad Nsereko Cedric Babu wamu ne Harold Kaija era bati obulu basobola okubeera nga bugwanga chairman nga Muhammad Nsereko awangudde n'obulu omutwalo gumu kakaga mu 998 ate munne eyamuddirira chairman Nyanzi yalwangula n'omutwalo gumu mu 1597 kino kitegeeza ndo bamuwangula obulu just 1000. Then ne kuddako Cedric Babu yafuna omutwalo gumu mu 786 Harold Kaija yafuna 10,679. kakati n'okusinziira ku chairman Nyanzi yemulugunya ku bululu omukulu ono Nsereko Muhammad bwe yasobola okubeera nga ate afuna ku Summit View era batyo kooti eragidde nti ekifo kya Summit View kino kyali mu polling stations 3 zonna zisobola okuba nga zibaleete abalonderwawo empapula zaabwe n'obululu bwasobola okubeera nga ate bulabibwayo. Omulamuzi bya Ruhanga Rujema yasobodde okubeera nga bw'atyo awa ekiragiro kino. Jukira nti nno ye chairman Nyanzi agamba nti waliwo n'obululu obuli mu 2577 tebumanyikiddwako bwali bwani oba bwali bwani. Jukira singa babuwa chairman Nyanzi abamubaka wa parliament. Ate abakulu mu luzungu bayita ba elders jukira ebiseera ebisinga batera okusalirawo ebifo ebimu communities ez'enjawulo kakati ne wano mu ggwanga Uganda bafuna ekibiina ekibagatta ekimanyikiddwa nga abantu abakulu mu Uganda abafaayo. Ekibiina kino kikulirwa omwami amanyikiddwa nga Webster Lukwiya era bwe bati basobodde okubeera nga batuula ne bagamba nti kakati sawa yakusobola kuba nga twegayirira bannayuganda bakkirize mu 2026 balonde President Yoweri Kaguta Museveni bahabulwa bwe batasobola okuba nga afuna ebbanga erimala okulaba nga ate alonda oba nga akuza anamuddira mu bigere. Kino nno kituyambe okuva mu mbeera y'okubeera nga twetaaga okuba nga ate tulina kulwanagana okuddengula. Omukama akunkomere sigateze muzikala haja bunonya mishafik lwanga kakolekedde mwako.